You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. So poliisi mu kitundu kya Bukedde South ne Busia basobodde okufuna alipoota eno oluvannyuma lw'emyezi 7. Tukira bulungi nnyo nti mu mwezi ogw'omusanvu omwaka ogwo gwayita era wali omusajja egenda n'amira obweke maanyi ga kisajja eyafiira mu loogi wadde wakayita emyezi 7 kyamukisa mubi nnyo Muhammad Mukongo Saalongo omuvuzi wa takisi ku kyalo ky'Enfundo Hira Ndabani Sub-County naye bw'atyo yafiiridde mu guest house gye bayita Mwesigwa mu kitundu ky'Ekisenyi Busia Municipality. Ono wiiki ewedde 22 ku ssaawa 2 ez'olweggulo yafuna omukyala muganzi we ne beesogga Mwesigwa guest house. Beesanyusa okuva ssaawa 2 mpaka ssaawa 5 ekiro era mu kuwerekera omukyala ono Muhammad Mukongo Saalongo bwe yali akomawo okwebaka ate n'afuna muganzi owokubiri ajje asobole okumusuza ekiro kyonna. Wakati mu kiro kwesanyusa ono omutima gwe gwagenda ne gwesiba oluvannyuma olw'okugupika ennyo engeri ey'okwesanyusa n'omukyalo owokubiri. Oluvannyuma lw'okukutuka omutima n'afa, ono yagenda omukyalo ono owokubiri yagenda n'ategeeza management era omulambo gw'omugenzi gutwalibwa mu ddwaliro lya Busia Health Center we basobola okugwekebejja era nekisangibwa nti yafudde omutima gwesaba oluvannyuma lw'okwekejja n'okwepika ennyo. Abantu baffe twagala okubategeeza nti ebintu by'omukwano n'okwesanyusa mu ngeri emu biviirako abantu abamu okukozesa amaanyi gasukkiridde kibaviiriddeko okufa, abalala bakozesa amaanyi g'ekisajja nga baleetera obuzibu. So kiba kirungi nnyo okufuna obuyambi okuva mu basawo ab'emitima. Omutima gwe kubanga munafu kyetaagisa nga tonnaba kwekaalisa osobole okufuna okwekebejja